Gakavuga kati amasasi gavugiddewo kati awo Ntinda Nigeria Road awo ku Friends Supermarket ababoda babadde bazze kubba basatu bakubya abantu amasasi. Ekigambo omukazi wa mobile money yakubiddwa, owa boda agezezaako beekika naye akubiddwa, bamukubiddewo n'afa. Ababbi bano badde bazze kubba ssente. Kala owa boda agezezaako beekika, manyi nga ababoda bagezaako bambi oyo bagamwambalizaawo n'afiirawo. Ekigambibwa nti Deputy Lord Mayor oyo omukyala Doreen Nyanjura brother we naye akubiddwa n'afiirawo. N'abantu abala post n'abakonfirming nga bali bameka naye yakategerako basatu bo bafu. Tugenda munaku enkulu naye obubbi bungi owavu bungi. Bazze kiro ne bagabambaza, bazze n'emmundu ne bakkuba buli kiramu ekiri awo. Ebisingawo tujja biraba enkya naye nga kyekyo bannange, oba olina kyali wabeera Ntinda ku Friends Supermarket Nigeria, mukebereko mukubireko akubulira embeera gy'alimu, naye birungi si birungi. Abantu batabusa, abantu balina obusungu. Ababbi bangi mwebereremu. Basatu battiddwa. Bano babadde oh my goodness. Kitalo nnyo era kitalo ddala, era nga ekyakakasiddwa olunaku olw'eggulo lwabadde nti abavubuka bantu babiri abafudde, owa bodaboda yabadde agezaako okutasa owa mobile money n'omuvubuka owa mobile money, era nga twategeddeko nti omuvubuka wa mobile money yabadde muganda wa Doreen Nyanjura, Deputy Lord Mayor. So my brother lying in a pool of blood. My bullets with him. And where he was killed from, I think he was still running, but he couldn't run from that point because there was a wall. A fence up there. So my Albert is my follower, and I stay with him at my place here in Goa. He's been a very quiet man, very friendly. And my other sister just talked to him and he said I'm on my way there. But well, he has ended like that. Barnabas ali mulago ne mugamba ate wa mobile money aliwa wa mobile money so for me I came here with hope. I thought that my brother was just abducted, but on reaching here I was told that he died on spot. The operation mobile money just over there, and I'm told there was a man who was seated there for a very long time, and when my brother was closing, when he was exiting after balancing, this man came and held him, and then this border guy called Barnabas came to save my brother, so they fired bullets and they injured Barnabas. So my brother Albert took off, and they realized that he had run away with a bag, and of course that is where the money was. So they followed him, running away from the shop. So he tried to enter a certain house, and unfortunately the owner of the house locked. Of course she couldn't risk because she was hearing the bullets. So my brother died like that. Kitalo nnyo era kitalo ddala, katweyongera okubanga tusabira ab'enganda n'emikwano. Bizinesi ya mobile money nayo tuuka n'otya, naye kigambibwa nti omwami ono yazze n'atuulamu ebbanga ddene, ndowooza nga yeetegereza omuvubuka ono, era ayinza okuba nga abadde n'addayire kasitoma ng'omuvubuka yakola ki, ng'amumanyi nti ono kasitoma wange,
balina omuzigo okugamba nti mpaaka akatebe ntuuleko wano mbeeko byenkola, oba oluusi bagamba nti mpaaka akatebe ntuuleko wano waliwo agenda okunsindikira essente tuziggyeyo. Kati gwe wakuba oba omumanyi luusi n'ogamba tuula olindireko. Era kigambibwa nti omwami oyo eyamukutte n'amuteekako pisto yazze n'atuulamuko akabanga kanene mbunga mwatudde omwo, ndowooza yadde amubala ssente agenda nazo oba zisula omwo. Kakati nti oluvannyuma sisita we omulala ow'ewaka n'amukubira ye oli ludda wa, ko ye n'amugamba nzija kati ndi mu kkubo. Kati ndowooza ono eyategedde nti agenda kwe kwalaatinga eyabadde bweru ku piki nti omuvuka wuuyo mbu n'essente yabadde atadde mu kabaaga era yabadde afuluma nazo. Awo ono eyabadde munda yasibye ng'atuddemu kwe kumuteeka ku gani pointi n'abanga amuwamba nga baagala ssente oba oliawo munange mukama we yagadde. Nga tuvuddeko eyo tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo. Awo tuddako ku nsonga ezine katuddeko ku nsonga eza Alien Skin ne omugenzi Jerome. Kigambibwa mbu si bigambo byange mbu Jerome mbu baamusaze mbu ne bamuggyamu eby'omunda era nti omwana baamuzise nga yenna yina musale mbu n'omutwe. Bibino nno si bigambo byange. Baswiri ennaku eri wano ennuma bandaze omulambo gwa Jerome, enviiri zivudde ku mutwe, enviiri zinvudde ku mutwe. Omwana bamulekeddeko maaso, omwana bamutemye omutwe ne bajjamu obwongo, omwana bamusaze mu kifuba okuva eno waggulu paka wansi ne bamuggyamu buli ogani yonna bagiggyemu. Nga wekugambye baziise kiwuduudu, abaana bavuddeyo okuziika era n'ekifaananyi bakimpereza. Omwana ebintu bye byonna babiggyemu. Kyova olaba Nsambi yayitidde mu kali akavubuka akagamba mbu aba alien, kale bagamba nti aba alien baamukuba ne bamubba ng'ate si kituufu. Naye bw'oba obadde eyo nga nakunyiiza ng'oninako empalana, oninako obujjafutwa, byonna social media kuno tukola effujjo ne tuleetera abantu okutwagala ennyo oba okutukyawa ennyo. Kati mmwe abankyawa yino time ey'okunsekerera, yino time ey'okujja ne munsekerera ne ntuna butunuzi kubanga nga ndi overwhelmed, wegamba ndi emotional. Kati oba walinda dda yo time eri very rare kunze, ndi mukyala mugumu, ekyo kyo mukimanyi nti tewali jjinja lyosobola kunkasukira n'enjira. Naye kino ekyabaddewo nange kinfudde nti nno nti nfuuse I'm emotional because of what happened to that boy. Ekyamutuuseeko kibi nnyo mazima ddala. Bw'olaba omulambo gwe bandaze ekifaananyi nze nane nesiwala era kyova olaba nga baakoze obwangu bungi nnyo okujweteka ebisango bingi nnyo straight away ne bamutwalirawo mu kooti straight away luzira straight sipiidi gye baakozesezza nga balina kye bakweka. Naye mwe mwenna ababeera eyo nga bagamba nti nno mulwanirira omuntu wa wansi ate nga mwenna ng'ate ye mmwe abeegasse ku bantu abaseka ng'ate mugamba mulwanyisa nnakyemalira. Mulimba. Kale ffe tubadde awo nga tubyogera nga tulina obukakafu obwaffe ensi bwetemanyi, naye kati n'ensi nayo yeeyongedde okulaba ffe kye twogera. Alien kyamusibisizza kuyiwawo mubiri lwa mukwano gwe, ekyamusibisizza kuyiwawo mubiri lwa mukwano gwe teri kirala, si ssimu, si busangosango bwa kisiru. Kayanja wuuno Kayanja wuuno naye alina kyagamba. Kidwa luzira ku bigambo by'ensembeeyo okuwuliziganya naye. Alien Skin alabise nga mugumu era nga alabika yakoze ekimala okuwoolera okufa kwa mukwano gwe. Ye gwakakasa obulungi nti bwabadde bulagajjavu bw'abasawo. Bwekiri. Ekyokubiri
muddeeyo muwulirize ebigambo bya Alien Skin ng'ensasagge tennabaawo. Yabagambye amateeka gajja kukola enkeera. Bwekiri. Kubanga omuntu gwe twaleese nga mulamu bulungi, ongamba otya nti kati bamusazeesaze bamuggyeemu kino na kino na kiri na kiri. Ku nsonga ki? Bamulekedde maaso. Lwaki abasawo mulagajjalira abantu? Naye ate ne mwanguwa okubajjamu ebiwoowoolo. Babuuze. Ne mwanguwa okubabaagabaaga okubatwalamu ebitundu byabwe eby'omunda. Batemu. N'otwala omulwadde mu ddwaliro ne bagamba tetujja kumukolako nga tewali deposit. Otyo. Naye ate bw'afa supiidi gye bakozesa okumuggyamu eby'omunda. Nga kiringa kyali ekipange. Vidiyo eno giwulirize. Accident zibaawo. Sibazanga ate muwaguleko abamusazeesaze. Ngafuwane wakaya kudo nga talina addeko. Ekitiibwa n'okuwola gajja kukola enkeera waalo. Alien Skin gyali omutima mugumu. Kubanga akimanyi nti ne kyaliwe emagombe gyali alaba nti Alien akoze ekimala. Alien okugenda mu kkomera ku lwa kyaliwe ku lw'okufa lwa kyaliwe ndowooza kyayinza okumuwa ekisinga. Kubanga Alien yabagambye nti ddala bwe mba ndeese omulwadde ne mutamukolako lwa deposit. Lwaki bw'aba afudde mwanguyira okumuggyamu eby'omunda? That's the problem. Nga bw'olagajjadde n'otakola ku mulwadde wange nti sirina ssente n'ekibumba kye bw'oba okimulekera n'ekiwoowoolo n'ensigo. Kati se babitwala ku mpaka. Mulabire wano. Kwatamu katono gino emirimu gita. Babitwala ku mpaka kati ebiwoowoolo n'ebibumba tebakyalinda nti muzadde waasalewo omukazi waasalewo babitwala ku mpaka kubanga baagala bitunda. It is a big market. Taamala emirundi yavaayo wano n'alaajana ne tuseka. Bannaye tusonyiwe. Kubanga tetwategeera kye tuliko. Naye amalwaliro gano aga gavumenti. Twalayo omuntu wonze kitange yafiira Nsambya era lwabulaga jjavu. Owange yafiirayo nzi kyovola banze ndi emotional. Kyovola banga ndiki. Otwala omulwadde mu ddwaliro nga buli omu teyeefiirayo. Bwe kiri. Ne baganda n'omukolako lwa deposit. Mazima. Naye bw'amala okufa obwangu gye babujja okumuggyamu ebiwoowoolo. Okitegeera. Munange nga obiwulidde ate nze nyongerezaako ki nga byonna bigenda mu maaso. Ate waliwo omukyala eyavuddeyo okutabukira Fifida Queen. Jjukira Fifida Queen yagambye nti ye musanyufu nti Alien Skin yakuba abasawo nti era beetaaga kibooko. Wabula omukyala ono kirabika musawo kubanga naye yabadde mukambwemukko ng'agezaako okunnyonnyola. Nno yabuuzizza Fifida Queen ebibuuzo bingi ebirimu n'okuba ng'amugamba nti mbuuliraako wa gye batwitinga nga tolina ssente. Fifida Queen mukyala Nsubuga omu bw'ati. Olina obukyayi ku basawo. Obukyayi bungi. Naye nze munaye buli bwenda lebeera ku social media kuno ku basawo nzira mu maaso gakana ne mugamba ayi Allah gwomanyi agamba tuli babinyonyonyonyonyo tetulina ate kalungi ke tukoze oba ffe abatali perfect yadde mu nsi muno gwomanyi. Naye nga Fifida Queen ekirungi kulaba always obeeranga oli mu nsi z'ebweru ngo I think you are abroad era kati gwomanyi. I don't know oba kino kiri mu Uganda kyokka. Mu nsi z'ebweru eyo waliwo eddwaliro ly'ogendamu ne bakukolako then nosasula later. You reach in a hospital ne bakukolako then you pay later. Simanyi kubanga kino nze ndaba n'abantu abava eno okugenda India basooka basondera ssente zonna then ne bagenda India bakolako. Kyesimanyi oba egeya amalwaliro otuuka butuusi n'oyingira ne bakukolako then nosasula oluvannyuma. N'ekirala wali olabyeko eddwaliro eritaliiko mochare. Buli ddwaliro baliteekako eggwanika. Simanyi lwaki bateekako eggwanika ku malwaliro sikimanyi. Naye nga ndaba buli ddwaliro bateekako eggwanika. Oba ndowooza bagateekako lwakuba baagala kisimanyi. Ekyokusatu muvuma nnyo omuddo. Muli ku muddo gwe muvuma gwe musemba bakube gwe musemba. Sweetheart enjovu ezirwanira omuddo gwe gubonaabona. Naffe tuli baana b'abantu, naffe tulina omusaayi, naffe boola baffe we tulwaza abaana baffe
naffe tusasula tukimanyi bulungi nti before doctor okulaba you first pay consultation tukimanyi bulungi era wootuuka mu ddwaliro lyonna basooka kusasula consultation teri ddwaliro lyoyingira mpozi aga gavumenti naye private hospital you first pay consultation as they are giving first aid kituufu tuli babi naye bannaaye tulina emirimu gye tukozeeko emirungi omuntu akozeeko ekirungi mu appreciating yako kyemwagala ogamba nti mu Uganda muno temuliko musawo yadde n'omu yali abakoleddeko kirungi naye babakube abasawo babakube basajja batu bogamba babakube askari ayinza n'okuba afuna emitwalo 15 naye ng'omulimu ogwamuleetesa ogwa askari butakkiriza abantu kuyingira era nga bwe basanga abantu munda omusaala ogwo bagusala oba kitegeera so tuli babi kituufu tuli babi naye waliwo mukisussaamu naye nga Joram may his soul rest in eternal peace naye nga bannaye mukisussaamu sometimes mukuba nnyo omuddo ne mubonyaabonya omuddo ng'ate mumanyi obusungu bwammwe gye buva naye mubukyusa ne mubutuzzaako bannange naffe mutusiimengako ekyolumu waliwo abantu betukolako era ne ba-appreciatinga naye omanyi ne wokola ebirungi omutwalo abantu bajja kubiraba lwokoze ekibi ekimu kyekibeera ku mimwa gy'abantu otherwise on behalf of my fellow people si basawo bokka ate nze kino siri kyogeranga musawo ndi kyogeranga omuntu anyiize enganze kuba nange ndi musawo si basawo balala sibe njogeredde mutusonyiwe naye nga ebimu bannaaye mulekere okutulugunya omuddo ng'ate mumanyi nti enjovu ezirwanira muddo gwe gubonaabona. Ate ye musajja mukulu Fred Kajubirumbuye aka Chemical Ali asabye abanakibiina kya NUP oba banankyukakyuka mbu tebageza ne boogera ku bigambo bya Alien Skin era mbu mu bintu bye balina okwogerako Alien Skin bamwesonyi mbeeyo diversion era mbu balina obuzannyo bwebaza in fact yabagambye Alien Skin ne Kano Kizza Besigye mbeezo diversion. Ngenda kusaba nga nvudde ku live ya leero okwatira video zonna ezabadde ku kitebe abazadde b'abaana nga bakaabodde mozi reposting va ku Besigye va ku Alien Skin Black November kiyakoze mu 7 enkoko bazzukulu baayo temuddamu kwogera mboozi yonna muve ku Alien bubanga omanyi oyagala change please va ku Alien Skin va ku Besigye ngenda kunnyonnyola Besigye agenda ogenda kutya ne president kunate kubanga atuuse ngenda kunnyonnyola ogenda kutya muve ku Alien Skin simanyani ngenda banyonyola mugenda kutya Black Friday exposing mu 7 to the maximum chichi ekyaletedde ne mu 7 okwagala okukola stunt zino bye bino wano mumanga bibadde mu Black November ne banagita Black Thursday Black November bye bino wano wamanga eno video yakabiza eno video yakabiza n'aba ambassador oba abantu abava mu nsi z'Ebulaya nga bajja okubakolera mu Uganda yabakabiza eyo Sasi bigambo byange ninga mubiwulidde ye ayina ensonga ze ezategeezezza nti bano bakola diversion mbu ebyo byonna mbu President Yoweri Kaguta Museveni yabitegeka okubanga adivertinga abanakibiina kya NUP oba oli abanankyukakyuka abanoonya kubanga bamudda mu buyinza anti tugendera 2026 akalulu kajja kubanga kaddamu mbu anoonya buli ngeri yonna ey'okubanga abakuumira mu ebyo nemwerabira okubanga mumulwanyisa oli ku NCK TV era nkugamba kimu nti obanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharing liking binyenyo betugenda okubanga tukuwa era mawulire mangi nnyo ddala getugenda okubanga tukutuusaako abali mu kucelebratinga nga bacelebratinga abafudde abo nabo gye bali
anti munnange mu nsi eno buli omu ndowooza alina ekimusanyusa bingi abasabasaala nazo tujja kuba nga tubazuusaako awo mu maaso awo naye nga nkugamba kimu nti ggwe sigala naffe tovaayo tujja kuba nga tukomawo.